DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television, mwebala okutuwagiranga entakera ne mutufuula TV yammwe nnamba emu eyisinziira online. Yenze Kanka Kapita, yenze mutesitesi waayo, okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya Political Dose. Gwe wenna ayagala okuzimba naye ekikyakutadde ku bunkenke kwe kubeera ng'okufuna ssente ez'awamu n'ozikuŋŋaanya ozimbe ennyumba ey'ebirooto byo. Naawe nga wakuŋŋaanya dde ez'awamu naye ng'ate gwe ekisinga okutiisa okuzimba be bazimbi okubbira ssente zo ssaako n'okubba matiriyo bakukakoddeyo okole ssente endala ez'okunoonyeza mu kiwato ensangi zino. Nkubuulira, waliwo omuzimbi omu mu ggwanga, omuzimbi omusikawo gw'oyinza okwesiga kuba erinnya lye alikoze ku mazima. Yenkooyo oyo Elisa Kiwana eyava mu famire eyavaamu Ssaabalabirizi Mpalanye. Nkooyo oyo Elisa Kiwana ye director wa company eyitibwa Stone Roofing and Construction Company. Omusajja ono bwe yali tannaba na kwetuuka yazimba kalina. Kakati nkuwa amagezi, bw'abadde ayagala okuzimba ennyumba eya bulijjo tolowooza nti walikyusizaamu n'ogamba kanzimbe kalina. Kubanze bwe nayogera naye essente z'osobola okweyambisa okuzimba ennyumba eya bulijjo asobola ozinyigiriza ate n'akuwa omuwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi ne weeyambayamba naawe n'ozimba ku kalina. Nkusuubiza nti bw'okolagana n'enkooyo Elisa Kiwana ssaako kampuni ya Stone Roofing oyise ku namba z'amasimu ezo tojja kubbibwa matiriyo nange nja kubaawo okusobola okulondoola omulimo guno. Stone Roofing and Construction Company tezimba nnyumba ku ttaka lyeteetegerezza. Naddala mu abali emitala w'amayanja nga bakugulira akataka weeyambise Stone Roofing ogulewo nabo fayiro. Bwe baba banaazimba ku nnyumba yo basooka ne beekebejja ne bakubuulira nti ettaka ly'okugenda okuzimbako liriko enkaayana oba teririiko. Nate era mu kirala M.i.S.O mwabatasobole kubawa mirimu kubazimbira zammwe ze mwetegekedde Stone Roofing eteekateeka okutandika okubanga ezimba amayumba abamu mujja kusobola okugula kwago. Kakati I highly recommend nti okwata omusajja gwe bayita Nkooyo Elisa Kiwana ne kampuni ey'obuyiiya eyitibwa Stone Roofing ne bakuwa the best prices on the market ate ne bakuzimbira mu bwesimbu. So kuba ku namba ez'amasimu ofune Stone Roofing and Construction Company. Programu ya lero eya Political Dose ngikoze ne Sheikh Hussein Kasolo. Sheikh Hussein Kasolo omusajja ono alomba dduwa. Sheikh Hussein Kasolo ojja kumufuna ku namba y'essimu 0772 995 883. Oyina ebizibu by'amaka, emirimu egitatambula, ebisiraani ne buli kimu, ebisiraani byakufuukira ebisiraani, n'ebizimu ebikukozesa, ebyokoola, ebyekika ebitateredde, mwenna abatalina bulamu bweyagaza. Yogerako ne Sheikh Hussein Kasolo gojja okusanga ku namba y'essimu eyo gye nkuteeredde awo. Mukubireko mwogere Sheikh Hussein Kasolo, omusajja osobola okwogera naye, mubuuliremu ku bizibu bye, akulombera edduwa, omusisinkane mu kumaaka baani, oba ne bw'oba tomusisinkanye wooli asobole okukulombera edduwa. Ensonga zitereere. Nate olwaleero Sheikh Hussein Kasolo igwe ntambudde naye ssaako ne kampuni ya Stone Roofing mu Political Dose. Jakana Sulaiman Nadduli Maseri yaliwo pakeji ya olwaleero mu kuŋŋaanyiriza. Atutera okwagala okuba nga tuddamu ebibuuzo byammwe bye mutuweereza ebiseera ebisiga ku programs. Kakati ekitundu kino nkuŋŋaanyiriza byokka ebyazze nga bya Jakana. Munnansi nja biwaayo nga bwe biri ne mbusuumu mubireetera abasinga mpozi benja okubuuka be babireetera mu buwemu. Ebyo nga mmwe mubisobola obyogera nze sibisobola. Kale abo bokka abaleese ensonga ejje mu bulambulukufu ate nga ndowooza nti etuukira ku Jakana ye programu eno. Kansooke muleke ababuuzeeko ate tubeere nga tutandika ekitundu kyaffe kino ekirala. Ssebo nsanyusa okulaba n'omulundi guno. Nange okuddamu okusinkagana bwana Kankaka ne bannabuganda bannange ebbanga lyonna nga bwe tujja wano mu bigambo byaffe ne mbategeeza nti sinza asembayo mu kuba kw'ebigambo naye amakulu nti
ndeeta ekyo kyentegera ne kyemmanyi mu buufu bwakyo naye nga bwe ndirooya njagala kukugirayo akantu kano mukategeere nti si kyangu kya keera nkyanga ovudde ku bapungufu nga Bwana Mayanja Sam gwe bawadde obwa minisita omuto mu by'ettaka bwe yavuddeyo n'agabattukana mu bigambo bye yavuddemu nabyo ng'ate looya naye njagala kukutegeeza looya ategeerekeka gwe twali badde tunuulira ng'asobola okutambula n'ekigambo we at the land. Secondly, tukakasa nti ebigambo byagenda okufuluma bimaze okwekennenyezebwa nga si byakugwirako ddalu w'onoomuyitira ng'omwetaaga okuwa obujulizi ku nsonga eyo ng'asobola obbukuwa irrespective ku bigambo ebimu bye tugamba nti mbu oba onfuna bulungi tekiŋŋaana kukugamba nti ekyo nakiwulira naye mbu naye nga mu mateeka ate ekyo tukyewazisa nnyo kwaba asomyerewo muyigirize nabwe kityo banna TMO bannabuganda bannange nze wano okugezaako okubabuuzaako n'okuba disclaimer yange nti ebigambo byange si bye bisembe naye mpa ekituufu ku byo bwe nkimanyi gwali eyo sunsulwamu ogamba ki n'omulala agamba ki abaffe n'abasigalidde musobola okuyita ku nsonga emu ey'okwekkenneenya n'okwekasasa ddala abaffe ddala bwe gutyo bwe gwali nti ddala bwe gutyo bwe gwali kale nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi ebbanga lyonna tusobole okutambula mu TMO n'okuba nituwaayo ebyaffe paka lwe tulizikisa omukka n'abo batwewera okwagala okututta ebbanga lyonna nga His Excellency President we tussa ku lisiti nga n'abenjuye beegattidde wamu ku lwa Jakana ne kitaawe olw'eggwanga Buganda n'okuyitira kwogera ku nsonga zino mu buufu bwazo n'abasigadde ate abali emmenga abeegattidde mu nsonga y'emu mu kwagala otunuulira abo abaagala okutereza n'okuwa ebituufu mu nsobi zaabwe Bayibuli kyega nti abaguli omusango okukola ekikyamu ng'ate omanye ekituufu nabwe kityo olwaleero kinzize wano mbabuuzeeko n'ebibuuzo ebinanteerwawo tusobole okubimulungula mu mulungula egwanidde oba oluusi okusinza ku ebyo tuba tumanyi naye ng'amakulu tisi mu kusembayo naye akagambo kano ke kasembayo ku introduction ebigambo bye mbagamba ebbanga lyonna anaabiwakanya njagala ojje na buufu bujjawo bigambo ebyo so si kunywera mwenge eri noga nti watamiddemu katono n'okyuka noga nti njagala kulaba ku mutani wa gundi oyo yayogedde bw'ati ne bw'ati tetusala bwe tutyo misango ne kkooti za Kisekwa wezi ku bintu byenjogera eby'ennono musobola okuteekayo musango ne bampita mu nnono ey'obuwangwa bwaffe twali tutambula kutuula kwensa ne baga nti wayogera ensonga gundi gwe wagijjawa lwaki eri bweti oba muntegedde bulungi kale n'abagezi okuba bawuliriza abalungi okusinziira ku nsonga zonna Jakana zozosomesa abantu basinze nnyo okwagala ekitundu ekyokubateekerateekera entegeere y'enjawulo mu buwangwa bwabwe n'ennono bangi nnyo abasiima nga vidiyo zino tuzirabira mu bungi bw'abalabi senna abalala bateekako likes ekigalo abalala ne batayagala naye bwe tupimapima vidiyo zo z'okola zisingako nnyo obwagazi dani obukyayi naye mu ebyo ebingi mugiramu ebibuuzo n'okwemulugunya nja kutandika nga nkunnyonnyola ebigambo byo nti bamu kubalaba vidiyo zo zino si bamativu n'ennyinyonnyolayo ey'ebintu by'ennono Ssaako obulombolombo naye olwayo nja kwesiba nnyo ku Nnono kuba ozze n'osomesa bannannyini Bwakabaka Abalangira n'Abambejja abamu ne badde eno ewa ku TMO ne batulaga nti ebintu ebimu by'osomesa si byebyo eby'omutindo ogugwanidde bwo okutegeera nga bannannyini oba mu bumanyi bwabwe nga tewatuukiriza kale nno awo wetandikidde nja kubuuza ekibuuzo kino oyinamu okwemulugunya kwonna nga nze sinnakuwa kwange okutuuse gy'oli ku Nnono gy'osomesa okuva eri Abalangira n'Abambejja bayitirivu bantomedde ate era mu buyitirivu bwabwe abamu ne bakkakkana ng'omaze okumunnyonnyola naye ekyensobi kye bakolamu mu kwemulugunya kwe toyinza kkakasa nti ye gye yayogerera bwakubidde essimu yasobodde okudda yategeeza abo bwe yakyogeramu ng'awakanya nti nali mpakanya naye waibannyonnyodde nategedde awo wakyali question nabwe kityo nyimiridde olwaleero mu maaso gammwe bannabuganda bannange mu biti 3 ku 4 ku 5 nga kyendeese olero okunnyonnyola ku nsonga eyo y'abo bankubira amasimu most especially Abalangira n'Abambejja mu kumanya kw'ennono yaabwe n'obuufu bwa Kabaka bw'e Buganda mu kujja kwabwo naye nga bamugamba nti ebigambo ebimu obyogera naye nga si bituufu osobamu sinakindi n'abasigadde okwagala okungeraganya ne mukulu wange Lumbuye kuba jjo ly'abalamu
lwenamanya birthday bambi nti aweze emyaka 4 oba 42 kind of naye nange muyozayoza bwana Lumbuye nti webale kutuuka ku mazaalibwa ago ate noddamu n'ozaalibwa obuzaalibwa obupya kyebagamba nti birthdays zakolebwanga naye nga amakulu nga bolaba abaava mu kyetuyita Samwiri abajja n'ekigambo eky'ejjinja ery'omuwendo be balokole naye okuzaalibwa kwabwe balina kitugamba nze ndi mulokole born again ng'omanyi ebizibu yajja na bingi n'abanga yatukuzibwa oba nfunye bulungi n'abivaako kye bayita okubirokoka yo gwe bayita born again mpulira ne tubayo n'abalokole abalala be bayita ba saved mpulira ngo yali saved ng'omanya nti mu byonna bye yagendamu yakoma mu kufa n'abeera saved kyali kitwala bulamu mpulira ne mubeeramu n'abalokole abali spiritual nti Ennono yali entawaanya naye nze nabiggalawo kati nategeera Katonda mpulira kale njagadde bategeeza ekigambo kino okubamanyisa nti nkulisa mukulu wange oyo okuba mu half birthday he is born again and again he is saved spiritually kale bwana Fred Lumbuye nkwagala nnyo era sikogerako mu bubi okujja kukutegeeza nti nkwagala ebitasangika kubanga bw'osanga munnaalwani yakuludde olulala n'agamba nti ebbanga lyaffe Obwakabaka kino ne kino ate awo tukasa nti tuli mu luso olumu olugatta Obwakabaka bw'e Buganda kale n'ebigambo ebimu byazaalabula n'ebijjanga bituukirira obulwako question of doubt w'omuteerako okujjako okugenda ng'omuwuliriza n'omanya nti ensonga ABCD bweti ne bweti nabwe kityo njagadde kujjamba ekyo ne lwaki nkatuuseeko kwe Balangira bambejja gye batuddeyo ne bagamba nti Jakana nadduli ebigambo ebimu aleeta ebigambo ebyo nga si bituufu mpulira Ennono bw'aba agyogerako n'agiwa tajagala kugamba agireetera mu mbeera nga bwe tubitegera si bwe bikola ki si bwe biri si biteekeddwa okuba bamwe ne bangeraganya ne Fred Lumbuye ne bantegeeza nti ne Fred Lumbuye tubadde tulina wano bantu babiri Jakana nadduli ne Fred Lumbuye tekigaana ate era nabategeeza nti omugezi tabaayo atya omu naye ate mu bino eby'ennono obuwangwa obulombolombo empisa most especially empisa number 2 kwekyo ng'ojje ku mpisa olulimi nkabaddiramu obulombolombo obuwangwa ennono empisa specifically number 2 olulimi mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda nga sinnaba kugenda mu kirala kyonna kyakubategeeza njagala kubawa kino Jakana nadduli seerogoza mpulira nti naguddeko sezimugomba nazzaawo kati ensonga endeese ya kino apaana number 2 ensomeseddwa empisa n'ennono emyaka 20 mpulira 2 era nenjekkenenya ne mmanya ennono enfu n'ennono entuufu mpulira n'abeerogozza jjajja yambuulira gondi yaŋŋamba namanya kojja yakola bw'ati ebyo si yenze mpulira naye olwaleero Abalangira bankubira kasimu waliwo yankubira essimu gwe sijja kwatukiza mannya nantegeeza nti wasomesa ku nsonga ya Namasole nti Kabaka bw'akisa omukono oba omuliro nga guzikidde wasomesa waawo bubi n'ennono era yawabamu kale Kabaka oyo bw'amala okukisa omukono buyinza buddira gwe tuyita Nnalinnya bamuteekako nga bamukwasa ekiwo bwe batuulako abameka ababiri kale gwe bwagamba nti bukwasibwa Namasole ate ennono n'ogyonoona Namasole takwasibwa ebyo era mama wa Kabaka talina mirimu bwabyo njagala bategeeza ebigambo bino specifically Balangira n'abambejja kubanga mwe mugwa mu nnono ebyakubiri be bataka ab'obusolya namba 3 be bajjajja ab'emituba abatwala ebifundiku 36 ne Bannalinnya mwe batula mu bifundiku ebyo abala be basaava bannaava bakiweeweesi mwenna mu kiriki ekola ekigambo Bwakabaka nga mwina emizizo egibazza mu Buganda mufa abakopi ebigambo byengendo bategeeza bye bino ne bwe mwekuŋŋaanya nga mugwako misambwa nga bw'olaba Kateebe bw'abeera baganda n'atasaatuukira mu Kateebe olwa Ssaabasajja Kabaka njagala bategeeza tewaliwo kipya kyonna kye mugenda kuntegeeza mu Bwakabaka bw'e Buganda kye siyiseemu naye yenna disputing ebigambo bye mbagamba nti bikyamu njagala nti ndi jjajja wa Kasolya manya jjajja w'omutuba nze ndi mutaka wa Kasolya nze Nnalinnya nze Rubuga
nze gundi mumpite ku bonna abatuulaawo nansinga ennono nja bategeeza nti ebigambo bye mbadde mbagamba bifu mpulira ne bw'aba ssebuufu bwange onkiddamu mu magezi ne mbwetoowaze bwange okukulembera tekitegeeza buyivu naye ate obuyigirize oba obumanyi kitegeeza magezi naye ate tulinamu amagezi agensa agava mu mpisa n'agava mu lulimi bye bino wammanga ate ebyetikkiddwa mu abalangira n'abambejja basaava bannaava bajjajja ab'emituba bajjajja ab'obutaka bw'obusolya n'abasigalidde abatwala ensonga eyo njagala kubategeeza ne banaava ne basaava ne beeraani kijja kuba kizibu okumpita batutuuzaawo ng'onnyinyonnyola ennono onnyinyonnyola obuwangwa obulombolombo ne bw'oba oli musamize mu kintu nnoneyo abo kuba akansinga okutegeera ensonga ezo njabbaga nti byenjogera bifu naye twewazisa ebigambo bino n'ovaayo gy'ovudde mu ssasa lyo n'ova oba osinzidde mu kigango oba wa w'ovudde n'ogamba nti mutabani wa Nadduli byayogera awamu aseerera njagala wenserera gw'ojje n'ekiraga ekintu ekyo nti nseeredde bwe nti era wakijja ku ki kyekigenda otereeza obwakabaka bw'e Buganda naye bwe munaabeereyo ne musindika bu audio nga mutukubira amasimu ate ennono yaabaki bakopi ffe bannanyini kugirera naye ate oli bw'avaayo n'atandika okusambaaza muffe ng'ataddewo ekyennyume kya bintu bibiri kubanga abalangira n'abambejja nti basanzeemu abasinga b'ensinkagana waaligwanidde ekifo gundi naye NRM abaffe Buganda ezitowa NRM n'omubuuza waali badde onjagala mu kibiina ki people power eri oba si kyo DP eno Buganda byo byerimu naye ng'ate takulembesezza mwoyo okugamba nti eggwanga lyange n'abantu abalituddemu n'atayogera nsonga ennono yange n'atasobola kuyogera kigambo obuwangwa bwange olulimi empisa zaffe ebyo tabikoonako akulaza mu kiri ate akusuuze kiriwa ayagala obeere mu DP butereevu oba mu nuupu noga nti bw'obamba mutegeereramu eyo entegeera awo mbasiibudde siriimu nze kansigaleyo nga Jakana Somani Nadduli mutabani w'olutabaalo ategeera obuwangwa ennono obulombolombo empisa n'ebisigalidde kati njagala bategeeza ebigambo bino mwenna mwekuŋŋaanye nga buli omu adisputing nga kwekyo kyali awudde ku Jakana Nadduli akireete najje n'ensonga ye kwakijja nti ekyange kifu tutuulaawo tunnyonnyolegane akatambi ako nkaagala mu public saagabya tuula eyo mu nsokolosokolo ng'oveeyo ŋŋambe nti abo twatuddeyo byawedde naye gundi baamwangudde nga bitambulira mu ŋŋambo njagala wano mu mawulire Buganda mutuyite kubanga TMO eri ejja sobola okukwata obutambi obwo banswaze bulungi nve mu nnono nga singa bwe sigimanyi nze ntambule nkwate ekkuba eridde eruweero nammwe abategeera abalange n'abambejja nammwe musigaze entegeera mu muveemu mummwe anaasomesa ennono gye nsomesa oba obuwangwa oba olulimi oba olupolombolombo naye ekyokuddeyo ne mutandika kumuga nti mutabani wa Nadduli wano yasomesezza mbu musooke musiimeko kubanga sinnalaba wonso biko byenjogera mbagamba ebigambo bye mbagamba si bya nawulira byambu kale mwaba bemulugunya ku nsonga ya Namasole njagala bategeeza ebigambo bino maama Namasole alina emirimu 3 ku Ssaabasajja Kabaka bw'abakisizza omukono n'obuyinza bwe bwa mirundi 3 obumanyikiddwa okuva dda mu butondeka kw'Obwakabaka bw'e Buganda okuva ddala ku mwaka 2002 olwereere ye katumunnyonnyole ye kennyini atandise okulaba leero amutegeere Namasole yaani Namasole kitiibwa kigabibwa maama azaala Kabaka atudde ku kiwu mpulira kibayita Namulondo kubanga osooka kukwasibwa kiwu Namulondo kigambo kipya kya jjojjoozi naye akwasiddwa ekiwo yaba asikidde Bassekabaka abakadde naye amuzaala gwe bayitaani Namasole naye Namasole oyo bwe mba nkusomesa ku buyinza bwe okuva edda mu mwaka 2002 okutandika ne Ssekabaka kintu bye mbagamba bikadde ddala ebitaliimu kwerogozza kati bye bino gwe mumbejja nsaba otegere ebigambo bino bibeere public oleme kutuula eyo otandike okunyonyola Nnono nti gundi tagimanyi ate wano yasobyamuko kale ebintu ebimu abimanyi nga muli eyo mujagaladde naye njagala babuuza nga sinnaba kutuuka kale kansooke Nnono nja kibabuuza Namasole obuyinza bwe bujja butya eri Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okukisa omukono ebbanga lyonna nabategeeza nti Namasole ebbanga lyonna singa Kabaka afa n'alekawo Namasole nga Kabaka yasoose okufa ku maama we
oba nfuna bulungi obuyinza tebugenda muntu yenna mulala buddizibwa Namasole n'agattibwako abantu abalaba meka babiri ye Ssaabalangira n'omulala gwe bayita Katikkiro Obwakabaka bwe Buganda mu bakopi naye bwe bamala okukakasibwa nga bakwasizza obuyinza obwo ne Namasole akaseera kaabwe si kawanvu okukuuma Ennamulonde eyo n'obuyinza bulwaki Obwakabaka bwe Buganda Ssaabasajja Kabaka bw'akisa omukono tebubeerera awo bagenda okuziika kabaka ono ng'ate atudde ku Nnamulonde asobola okuziika kabaka azzeeko mpulira oba nfuna bulungi ekyokulabirako kitegedde ekyo waliwo we sitegedde bulungi nakiwulirako nti kabaka taziika ate oŋŋambye ono alina okutuuzibwa asobole okuziika ku kabaka abaddeko akakasa okuziikwa ke yabeera ani ye tagenda obutagenda kijjeko kye baakisa mu nsonga eyo kabaka butakaabira ku kitaawe oba kwasikidde so kituufu kabaka taziika tagendayo naye ate mu mpisa n'ennono kye baagobamu kyekiri neera si kya mizizo mu buwangwa bye tugoberera tekabaka tagende nga kuziika kikyusibwa kubanga kiri mu buwangwa si nnono awo wonkutegedde ennono tujawule n'obuwangwa tubukole kiki obuwangwa bukyusizibwa ennono yetakyusizibwa kubanga mu balya mmere tulina buyinza bukyusa kiki naye Ssaabasajja Kabaka obutaziika si kiri mu nnono kiri mu buwangwa mpolira oba ontegedde bulungi kaakati kino Ssaabasajja Kabaka amaze otutuuzibwa ku kiwa akakasiddwa nga ava mu Balangira bali bw'amala okukakasibwa n'atuula ku Nnamulondo obuyinza bwa bali buyinza okuba butwala ennaku nga 4 oba 5 obuyinza obwo obukwasibwa Namasole maama we obukwasibwa Katikkiro ne bukwasibwako Ssaabalangira be bantu bameka singa kisanga nti Ssaabasajja Kabaka yakulembedde nnyina okufa oba okubula era awo nja kubuulizaawo ekibuuzo yes Namasole maama wa Kabaka bw'aba ye yasooka weebale nnyo Kabaka okufa obuyinza obwo busigala mu Ssaabalangira ne Katikkiro awo tugende maaso ne bugattibwako jjajja omulala gwe baasomesako Haji mu episode mujja musangayo erinnya lingezeeko Katende Ndugwa yes obuyinza ne bumukwasibwa n'ajja nga bumaze okuva eno nga bubakwasizzaawo bwe bamala obubajjako budda mwaliwa mpulira mwoyo kaakati Namasole wabanga yasooka Ssaabasajja Kabaka okufa Kabaka n'akisa omukono ate abo be bakulembera lwaki Namasole bw'aba akyaliwo nga maama wa Kabaka yasoose okufa manga Kabaka yasoose okufa ku maama we lwaki obuyinza mudda mu ye Namasole mu Bwakabaka bw'e Buganda tetulina bakabaka bakyala ekyo kimu naye ate Kabaka afukamira mu maaso ga maama we ng'akyali mulamu ne bw'aba atudde ku Nnamulondo oba nfuna bulungi Kabaka afukamira mu maaso ga Kateebe Kabaka w'emizimu oli gwe bamutikkira naye Kabaka tafukamira Nnaalinnya oba ontegedde Nnaalinnya ye yaliwa ate Nnaalinnya gwe bamuteekako naye ku kiwu nga bagenda okusika Kabaka bamukwasa ekiwu nti ono ye Kabaka azze abaako Nnaalinnya we ebyo nabikoppa mu kusomesa kwa Haji kwe yali asomesa abataka b'obusolya yes mu bubaka obwabatuukako mu episodes ze yali abasomesa nti ono ateekebwako naye yes oli bw'aba anaatuuzibwa n'ono aleetebwa naye tamufukaamirira ye tamufukaamirira ekyokubiri obuyinza bwa Namasole bw'aba mulamu nga Kabaka naye waali mulamu bamubalanga maama wa Buganda ajjudde naye Ssaabasajja bamuyita kitaffe Ssaabasajja Kabaka naye ekitegeeza obwa Buganda okukakasa nti Motherland aba Namasole Motherland tekisimbulwa mu Kabaka kisimbulwa mu Namasole y'empisa ya Buganda ate yakakasibwa mu Nnono nyaffe Buganda yes kankubuulizeeko ekibuuzo ekirala awo wennyini mu kusomesa okwayita okwo abakopi ne ba Kabaka bawasaŋŋana batya wandaga nti Kabaka abeera n'abakyala oba ababe ab'enjawulo kaakati maama we avudde mu bulamu bw'ensi eno nga Kabaka ye akyaliwo ondaze obuyinza gye budda singa Kabaka ono aba alina maama we omulala atali amuzaalira ddala abakise baliwo ababikke yes bo tebaba Bannamasole baddamu buyinza buno nedda nkutegedde nedda tutunuulira azaala atudde kuki ku Nnamulondo amujja mu lubuto lwe yes kubanga ffeno mu bakopi
maama wa maama wo ne bwaba si yakola ki wali ekyo kyaba kisaako bali bwannamasole bwalinga bujja butambula naye amakulu g'okutambula ku bwannamasole butambulira mu bana abakyala abazze bafa nga kabaka waali so si kabaka keera nkya n'afa nga namasole wali ne baleeta ate bali bonna apaana bali bonna ng'omu bonna alina obbafukaabirira kaakati namasole olwaleero gwe twalibadde tukakasa mu kitiibwa kye ye mukase kabaka Dawudi Kkwo eyazaala gwe yawasa kubanga abeera mama waamu tebyaliko omukyalo gwe twakolako puroguramu enkadde mazima oyo abaliwo mu kitiibwa ky'obwannamasole kubanga butambula mu mpisa yaffe ey'obuwangwa namasole asikirwa duwa kitasikirwa amusikidde bw'aba waali obuyinza tebudda mwoyo obwannamasole nga namasole yafa n'asikirwa asigaza kitiibwa ky'obwannamasole mu layini y'oyo yaliko kabaka nti yasikira namasole eyali atwala ekifundikwa kya Ssaabasajja Kabaka Lundi Mwenda Mutebi owookubiri omusikaawe tayita agitwala naye ate jjuke gwe batadde ku kiwu aba ne maama we atali ono kaakati ekitiibwa ky'obwannamasole obwo busigalawo kwoli naye mu tayito yes nkutegedde bulungi kubanga kyembadde ntunulira nti ne namasole bw'aba asikirwa naafa nga Ssaabasajja Kabaka akyaliwo asikirwa ne wabaawo amudidde mu bigere ate kati kabaka n'olwekyo kabaka bw'afa obuyinza abulekera ono eyasikira oli apaana bwe mbadde ndowooza nedda kakati ate awo obuuza ekibuuzo kirungi nnyo kuba mbadde sijja kituukako mu bana abaliwo abatuwuliriza kakati tutwala obwannamasole nti aliwo olwali abaddewo Sala Natoolo yabadde namasole ku Ssaabasajja Kabaka naye ono si yabadde azaala aliwa naye yasikira kwoli omumbejja omu yankubira ku ssimu naŋŋamba nti ebintu wabyogedde bubi era kati watwagenza kito ne mubuuza munansonyiwe kibateerawo mu maaso gano mu episode eno bwe yali antegeeza nti osomesezza ku bwannamasole n'olekayo ensonga enkulu n'ebyafaayo byali bimukwatako ne mugamba nti nabagamba bwe tujja ku mikutu gino tussaawo ebigambo ebigwanidde ebiraga ensere binaazimba wabadde oyagala nkutegeeze nti ekyakyusisa obuufu bwa namasole ku kifundikwa ky'oli omukulu bwali bwenzi mpulira ne bateekawo statement egamba nti yalokose mpulira naye ng'ekyamuggisaako kyali ki n'okumuggyako ekifundikwa ekyo bwa namasole kyali ki yali amaze kwenda naga tunakifuluma tutye ebweru ne mugamba nti bwe badde oyagala nteekewo ebyo bizimba oba bisattulula ebyo tebijjansa tebijja mpulira kakati na bano baveeyo ne batandika okusaatuka si bwerabize nti obusi tuba tetumanyi tussaawo kigwanidde gwe kinaayamba yes tuleeta ebyo byakyana kito okuggyako singa ate oli ajjidde mu nsonga eraga nga bano bazze nga baagala okusambaaza nti we byayogera nno tagikola ki tagitegeera njagala obbategeeza mu abatategeera kye mwetisse mpulira naye nga kyenjagala otutukako kyeki ky'obuuzizza singa namasole aliko olwaliro nga bwe yafa ono Natoolo n'abanga ddala Natoolo yali azaala Mutebi ono aliko Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango abaffe n'abanga yafa nga yalekawo omusikaawe oli Kabaka bw'amala okukisa omukono obuyinza obwo tubuteekamu oli ekyo si bwe guli obuyinza obwakabaka bwe Buganda tebugenda mu basika b'abannyaabwe kubanga nkutegeera oba ontegedde bulungi nnyo tebuyinza kudda mu basika lyabagaanira ddala teridda mu busika lidda mwaliwo mu mwoyo aliwo owa bulamu ani yabaga amateeka gano nga gawulikika nga gaali magundi Buganda yaleero emyaka 821 gwe woogirabidde olwaleero bano abagibejjagalirako mbwale kati ettaka nga bamayanja bwetulina Ssaabasajja Museveni those chiefs baali besiba Mariba Gankima idiot chiefs ojja kubuulukukulwa nze nkubuulira ebyo byamampaati ge tuliko olwaleero mu kugenda kungaga kulaga ssajja be bali kunyumyako akasajja ka Museveni ssebo kaatukirimya akasajja ka Museveni kaali kazibu ebyo byakyana kito bijja kudda mu baana bo baganda bo ba myaka gyo naye bw'osomesana kuzimba bintu bitegerekeka obwaka 821 eno neetambula bweti obuwangwa empisa olulimi ebeetereezeddwa akaseera akawera kaakati olwaleero gwe bugamba ebyo ebizibu bye tusanze mu Bwakabaka bw'e Buganda egyo emyaka 8 okuva mu mwaka 12 mpaka olwaleero si 821 naye weewuunya okuva mu mwaka 12 mpaka mu mwaka gwa 1894 gyali emyaka 694 gye gyasobola okukuba omuzungu obutayonoona bintu ebyo we yali awabidde naye ate gwe kitawe Museveni
mpulira ate mu abalala abali awo musimanyi no mayanja Sam bamuleese mu babato kale Abalangira n'Abambejja ekyandeseza episode eno bwe kubategeeza bwe muba mwagala ku disputinga bintu bya Jakana Somani nadduli bya Ssaawo mwekuŋŋanyize mu biti byammwe bye mulimu nti nze ndi kino jjajja wa mutuba mpulira nze nzije nkutegeeze bwe omusinganga Ennono mwoli mwekennyini nonga nti ekituufu nsinze nze nga ntambula ŋŋenda era nja kujja katambi kano mbagaye nti bannaye bansinze naye bye mbadde nsomesa mbadde sibitegeera naye bwe mbasinganga muteeka okuwa omutango gwe bawa omukopi mpulira omutango ogwo ogumanyi gwe bawa omukopi buli mutaka wa kasolya avaamu ente 10 mpulira jjajja w'omutuba ovaamu ente 40 buli jjajja w'omutuba avaamu ente 10 ameka uko sikulemesa ate kulemesa bate babajjangamu bujagalavu mpulira eyo buwangwa bwe bwe kitambula mpulira olaba tuzzaayo ku bimu bye twateekayo nga tututte omukyala bw'addayo ne bakwata ku ebyo byowaayo ne bakuddiza gwe yazzizza omukyala oyo olw'obumogo bw'omukyala naye ate kino nyini kusitula Nnono bwe bagamba ebyo emitango nja gibasomesa bagitegeere kubanga mumanyi tebagimanyi abo tebagitegeera mpulira njagala okutegeezaako Jakana ng'oggyeko kiri waliwo ate kyajjidde ku programu ey'akayita gye twakamala okuyisaawo wayogedde ku Ssaabalangira akutte Ssegulire ennume ekitiibwa kye n'obulabirize bwe eri Abalangira n'Abambejja era n'olaga nti akisudde sinakindi takimanyi kyeyeetikka mwolwo tunafuniddemu abantegeeza nti ebigambo bye wawaayidde nannyini kwata Ssegulire ennume si bituufu ettaka lye wayogeddeko lye yatunda talitundangako era likuumibwa bulungi ebigambo bino ebyabadde bitunulidde Ssaabalangira wabadde obirinako obujulizi oba nange wampadde kutwala kusaasaanya bulimba kakati njagala okukutegeeza bwana kankaka Bayibuli yasoma ebigambo bino nti yenna anaapalibwanga omwesiga n'asooka nkugaba bwesiga obwo mpulira ekyokulabirako kye kino kankaka oyo mwesiga kiba kitegeeza nsoose kuba mwesigwa gy'ali oba nfuna bulungi okuneesiga nsooka kufunamu bwesigwa gwe naye ate weewunye ye bwe yali ekusomesa yagamba nti obwesiga bwe okusaasaananga bunaavanga ku ggwe kyekyennyume kyakyo mpulira kaakati Ssaabalangira waliwo mutabani we Simayi yangambye naye ye Joseph Simayi oba kuba yeye Musanje alina erinnya lyakwesiza erya Joseph nga eriri ku Joseph oli Musanje nankubira nantegeeza mbadde manyi bakubidde nzenze kajjuka ate mu episode yemwe twagabira ennamba y'essimu mpulira nantegeeza nti wayogedde ebintu bino ku Ssaabalangira noga nti Ssaabalangira yabba njagala tubuli ettaka kiri eyabba eryo lyogamba nti liryo lyokanya lyolinako obuufu ne mugamba nti oba tonna kutegeera ng'omwatusewo matusirwa mukwano gwa taata ebyobufuzi tebibaamu mikwano gya buzadde mpulira ekyokubiri nga tonnajja gye ndi sooka wa kitaawo mubuuzi nti owaye taata bye bayogera bino ddala bituufu mpulira kyanaakuwa ku lipooti mujja okumantukira nga tozze wa Jakana nadduli mu kusooka bukubirire wa Kisekwa mpulira bw'onooba tosobodde wa Kisekwa ng'akuwadde ebbaluwa direct ekkooti etteeka lyateerawo tetusooka ku poliisi nti lyetteeka genda ddala buterevu mu kkooti ogulewo ku bifambo ebigambo ebya babayita defamatory otekeyo omusango ogwo nti babakonjire baba batemeredde mpulira naye bwe kinaaba kikulemye nange nkuwadde ennaku 7 onooba oganyi nja kusiba ggwe kuba ggwe bompadde ekkubo mpulira naye nze yenna disputing bye nataddewo naaga nti Jakana ŋŋamba kino njagala jja na kiwandiiko kobe Mulangira kobe Mumbejja ndi mutaka wa Kasolya ndi Naalinnya ndi jjajja wa Mutuba ndi ani mpulira njagala ojje ng'ojja n'amagezi Bayibuli ge yasoma ago si buli mwoyo gwonna ogujja gy'oli nti nva wa Katonda omala nga gukola ki gusengejja kaakati olwaleero emyoyo mmwe gye musitukiddemu egy'abalema era oba emirema egyo njagala musooke mweterezera mwetuuze nga tonnajja wange mpulira nja kukuswaza nkuddiramu ekigambo kino yenna anaavaayo yenna disputing byenjogera nja kukuswaza misana naye njagala nkuswaze nga nze nina biwandiiko simbu ate ekintu kyangu nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda diini zino zennungi ze ndi musiraamu naye kino kyammwe bannannyini myoyo bwe tuba tutegeera ennono n'okugitegeera
sooka oddeyo tege ekituyita olubereberye. Bw'omala otegeera olubereberye ojja tutegeera obuvu n'obuddo bw'omulangira n'omumbejja, omutaka wa Kasulya yaani, gwe tuyita jjajja w'omutuba ajja atya, yali alina kulambikibwa atya, ennono ya Namasole evaawa, ennono y'abasaava naava, bakiweeweesi, balukandwe, be bajja batya, ennono eyogera ku Lukenge owa Ssaabasajja Kabaka yejja etya, ennono eyogera ku buli kika kyonna eky'Obwakabaka bw'e Buganda, oteekwa kubanga omanyi obweyolefu bw'olubereberye. Era ategedde obweyolefu bw'olubereberye, talinaayo musambwa, talinaayo muzimu, talinaayo jjembe, talinaayo lubaale, agenda kukulimbalimba kuvuba bwe na buddo. Ekyo nkikutegeeza misana. Jakana olinga asindika abantu ku library y'eggwanga emanyiddwa nti obisanga wali. Ebintu ebyo omuntu okubiyiga abijjawa. Kuba kali bw'ogamba abisome anaabijjawa. Nava mu ggulu ng'oggyeko kuyita gwe bawakanya. Yo atambula abisange wakuba nalaba. Nanti kyegambye agenza okuwakana ng'alina. Nkutegedde. Oba nfune bulungi. Naye nze njagala asite ku kyalina. Ajje wano ayite nti tuyita mutabani wa Nadduli oyo. Mu lukiiko lw'Emmengo olukwatagana ku minisita atwala eby'ennono. Olwaliro tatuddeeyo. Kiwalabye mali. Kwebale nnyo. Bayite muwe bamuwe ebbaluwa sirooya. Mpulira. Bagabattukane bajje mbalinzi. Mpulira. Yenna agamba nti ategeera obuwangwa wendi. Agamba nti ennono ngimanyi okusinga Jakana wano oyogedde kifu aveeyo. N'ayogera agamba nti kituufu olulimi lwaffe n'empisa zaffe nzimanyi okusinga oyo ajje. Naye njagala ojje na kiwandiiko kinnyonnyola kubanga constitution y'Obwakabaka Buganda etali mpandiika etambulira myoyo ya nnono. N'amateeka gaffe. Naye olwaleero obuwandiiko obuli obwayogera ku nsonga eyo tubusomera tubutegeera. Va mu kuwulira. Osobola okuwulira nga jjajjawo wa 36 w'emabega naye nga wajja mu twambuza kifu. Nga bw'olaba booneba n'ekitambo ekyebukojja nga si kyammwe. Ne kibaseeka eyaloga naye naye bagenda baga kyabanye ewammwe ne mutuula ne tekiriyo. Naye nga bulijjo mu kino naye nga baga nti kyebukojja. Kale namwe munajja muyinza okuba ne bajjajja baatugamba bajjajja 6 emabega. Tuzze n'ennono tugimenye ng'ennono mwagikwata mu buki? Mu bukyamu. Kale seetaga nnyo tube ku mizindalo gino n'asanyuka kwabo bagamba nti ennono sigitegeera n'obuwangwa sibumanyi. Muve mu kwogerereyo n'okkuba obusimu bw'ekyana ekito n'okkola kutya mu mpite mbasomesa ennono bwe batemugitegeera. Yenna mu ango wonna w'oli Obwakabaka Buganda saagwamu bugwe emyaka 20 kitange gyansomesezza ne mu kuba nti nkenku k'ensonga zino si bya jjojjuuzi. Kale tugezeeko okwewa enkizo abakopi bwe tuvaayo tunyumirire Obwakabaka bwaffe nga tulaba ensobi mu mmwe ate mukkirize ku nsobi ezo era mwebaze Buganda esobole okutambula kubanga temwatondebwa nti muli bantu nti banjawulo muli banjawulo mu mpisa na nnono naye ntegeera n'omukopi bw'ategeera n'omulangira bw'akola ki naye bw'oba tomanyikkiriza ate era okukakka n'oyige kubanga olwali tuli wakati w'Obwakabaka bwe Buganda empisa we zaafiira ennono weefiiridde obuwangwa bwe butaliiwo olulimi we lugendedde kale mu ebyo tusobole okuddeŋŋana tulabe nti mutabani wa Guni tumugjamu ki ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda so si ate kubeera eyo kubanga naye mbabuuza ekibuuzo kino ennono Jakana agigwa awamu ate era tagitegeera awamu abula ebigambo by'empulira naye mu kubula kwange mwe mutudde mu Mmengo emyaka 20 mu 8 tugenda mu 29 bwe tumalako guno okuva mu 9 mu 3 bazizaako Ssaabasajja Kabaka kye kiziŋŋamizza Mmengo otuuka ku leve eyo bayinza kuba ng'ennono mugimanyi obuwangwa mubutegeera obulombolombo empisa zifudde ne kituyita olulimi abantu ne babumulira mu lulimi lwaffe nga bayimba sinnawulira yavaayo ne baleeta ebigambo bwabwabwa oba bwabwabwa kyeki ne baleeta ebigambo biyitirivu nnyo naye nga mu lulimi lwaffe tebirina makulu ge biwa ku Ssekabaka Mutebyasooka be yagaana olwaliro olulimi teruliwo Abalangira Nambejja mwafa baluzanyiramu ntunuulira Mariya kinenyiiga mpaka lwenzikakana munyolo weeri waawa simanyi banga mutoolo oba muki mu Mariya ki naawe mulira mu lulimi Oluganda naye ng'abatudde mbawe mula bantu bakulu boogera olulimi lwaffe lwa Ssaabasajja Kabaka ng'ate basanyufu Mmengo atwala ebyewanga n'ennono taliiyo kituulayo nakyo ne bakiwemuliramu nga kituddeeyo nakyo kireeze mutwe ne bayogera ebigambo by'ekyana ekitate muli kunze gwe mumanyiira emyaka 28 Mmengo ebadde yafa Ssaabasajja Kabaka taliiwo wali lwaki ebintu bifu nga tonnalandukira ku nze bw'ategeera ennono ennyo ennono yaffe erimu obuwemu bwekindage wekiri wekyawandiikibwa kati omuntu bw'ayogerako ekyo nga Mariya kibwavaayo n'ayogera ebyo
kyambuwangwa bwaffe ekyo kyaffe bakindage naye nga batugubadde bali awo bali ku Jakana Nadduli nze gwe mulandukirako nze njagala yenna yeefudde kamenyo nti era ntegeera nnyo obuwangwa n'ennono sinnalaga nti nze asembayo naye nkakasa nti nja baswaza mumpite njagala mwenna nga mutudde awo njagala kijja atuule wali asala omusango ogwo ogw'abakopi ajja aleete mutabani mugundi w'oli gwe baawa obuyinza Kibaale kubanga Kibaale ayamba ku Katikkiro kijje mu kusala emisango gy'abakopi so nga ate Kibaale bw'amala okuwaba omusango gwingira mu bataka ab'obusolya oba kitta mu Bwakabaka ate kennyini yagutuulamu batuteeka awo yenna anansinga ennono neewaddeyo okutambula obbaviira amazima n'ebino ebyekyana ekiteebyo ngoba DP kubanga mutani wa Nadi bw'ayogera ennyo bajja mulaba bw'anajja wano wa NRM ani yabaga nti najja okwogera kuno nnwanira bwa Katikkiro ani yakibagamba waliwo n'omulala omu yavuddemu ekigo n'aga nti kale oyo bw'omutunuulira ebigambo byabadde ayogera bibadde birungi ng'atunula ku nsonga y'okuweebwa obwa Katikkiro kale ate bw'abanga ate buli omu anaamugambako n'okumuwabula ng'ate agenda amulandukirako ani yabaga nti siteekeyo okubeera Katikkiro bwe tufaanana ebweru mu bitiibwa nga tubirina bwe bakwambaza ebitiibwa by'ofaanana kiri kirala ate mba nakuyitira ku mikuzo endala okuno mpita lukiiko nega nti oyo mugjeemu olugambo ennono mugimutuuza agitegere Obuganda tebutasaatuuka bwe butyo byetaaga mawulire naye bw'onnumbira eno mu bukopi bwawe nga sina kyendi nina kukwanukulira eyo kituufu ate saagala mu nsobi eyo gwe okulembeze sekiri ng'oli mu nsonga eyo kati tubagambeko tutya temutuukirekekako ekyo kimu naye message eno etuuka kankaka bw'agissaayo TMO nebaga nti ekiriwo ekyalononese kyekiriwa kyekino ng'ekyo temukyogerako naye ate munaamagave kati oyo twalibadde tumubala abeere mu bitiibwa bwe biti bannange eggwanga Buganda lisinga ebitiibwa byonna byenneetikisa n'ebyo ebyokunnyambazibwako olulimi lwange lukulu nnyo okusinga n'ekyo kimulaba obuwangwa bwange kya bbeeyi nnyo okwetegeera ekisembayo ku kyo empisa zaffe bwe zaagwa sina we neegomba kukola naawe wadde okumanya nti oli mulangira ng'ate kirerya naye tuyige tusobole okussa mu nkola Buganda esobole okutereera naye ebyokumbulukukirako eyo naweddemu kawalagi kaddakiika 2 n'otandika okubanga buli anywa omwenga oluzungu aba alumanyi nnyo era lujja mangu eddakiika 2 hawayo n'abeerawo ng'oluzungu alutegerera ddala naye n'omubuuza wa kiraasi ki P4 nga talwogera nkongo omwenge teguliiko nange saagala kumbulukukirako njagala mumpite buyisi mu nnono gye mutategeera muŋŋambe ebintu bino byo bivaawo bwana Jakana Nadduli mbanjonywe nti okusinza ku nnono n'obufu tuza tutambula kino kikyamu kino kifu kino kituufu kyajja bweki naye nakiri kituufu kyakomezebwa bwekiti kyakozesebwako ne kirekebwa wano mbannyonnyole okusinga munaabeere mutandika okwogera ebyakyana ekito kijja kuba kibi ate mbanjogera ku mmwe ate nga ndya Bwakabaka nga nze omukopi naye akantu kano ke kasembe musobole okukategeera nti mufeeyo nnyo okuwa ekitiibwa abakopi bano kubanga okufuuka kw'omulangira okufuuka Ssaabataka ng'oggyeko abataka ab'obusolya naye ffenna kye muli abali mu kigambo kya Bwakabaka ate kiva mu bakopi oba ntegedde bulungi kankaka kyentukako kyekiriwa ng'okufuuka omumbejja towasa mumbejja muno kumulangira owasa eno mu bakopi ne mulyoka muvaamu abambejja kale nnono bwe tuba tugiruka n'obuwangwa n'obulombolombo teri mulangira awasa mumbejja teri mumbejja afumbirwa mulangira mujja muffe kubanga yempisa ffe tuze tutambula bwe tutyo kale njagala musitule ekitiibwa ekyo ekyabakopi nga gye tuli mutusitulenga bannakazadde bammwe mwe muva kubanga bw'ofuuka omulangira ate toddayo kuwasa mulangira era odda mu bakopi gyojjo tukima bw'oba omumbejja ate togenda ku mulangira ojja mu bakopi gy'ofumbirwa kale mu ebyo bye mbadde mbategeeza ebyo nnono omuva bakiweweesi omuva basaava bannaava bava mu ffeno mu bakopi okujjanga ebitiibwa bibeerawo so si mu bemwambadde ate mutandika otutukinagukirako nga kyotategedde ate oyagala kifuula nti kyekituufu oba oluusi bw'ofunyemu obuswavu n'ogaa nti wategeera nnyo ennono mugitegeere okuva ku buvo bwayo n'obuddo tusobole okuba nga tusobola okutambulira awamu kale bye binadde njagala okuyisaawo ku episode y'Abalangira n'Abambejja nga ku kaabwe abannandukirako mu nnanduka etawa kitiibwa sijja bagamba nti nja banukula na kitiibwa bw'ogwana okugamba ekigambo ekyo nti tolinaamu magezi kutunula mu nsonga gundi kubanga n'oli yabuuza nti mwabakolinso ani yabaloga Pawulo yali ababuuza bitabo bya Pawulo ani yabaloga mu abakolinso yali ababuuza nange nja kubuuza nti mwabalangira n'Abambejja ani yabaloga ani yabaloga
ate mukwatiddwako asobola obubasitulirako n'obbaga nti ekibagabega tukiwaniridde bameka ate gwe mufukidde mpulira awo sijja kutuukawo kale mu bwalooya bwange mu bw'okubeera psychologist ate era okubeera social worker n'okwagala kw'ennono yange ekinkulembedde si magezi ga bitabo biri ekinkulembedde ly'eggwanga lyange Katonda bampeera omukisa bwe tujja okusinziira awo okusobola okubategeeza nti obwakabaka ababubugiriza n'ababukuumi yeno sayidi y'abakopi kale nno bwe muteegwanyiza ate ffe kubuwanirira munaagenda okudda okutulondamu abagazi ewammwe nga mujjayo birerya bwaba nga tebabuuliriddwa okusinziira kuffe abali eno mu buweereza kye tusobola okubaweereza kyekyo kiwabulwenga mu mutima omulungi dani okusika omuntu alinnye n'ojjawo eddaala yenze kanka kapita mu buweereza bwa kamera okubasomesa n'okubalambika Jakana Sulaiman nadduli ffe gwe tusinziirako kale nno naye nga bw'ofuna ebigambo eyo nange nfuna abaŋŋamba lwaki toleeta gundi yamanye ensonga aliwo oyo aye ebigambo bitera ne bijja ne gundi mutuleetera ayogera bulungi kale nange mbaweereza obubaka nti gundi oyo gwe mwaligaye nti abaweza bulungi abaweereza olwedde era kyemuva mu mulaba so nange kanteekewo omuweereza omulala naye abaweerereze we munaagatta ensonga z'amagezi gano onaafunamu so amagezi ag'enjawulo ffe tugajja mu Jakana Sulaiman nadduli abaweereza abalala naye babeerako emikutu kwe basinzira okubaweereza so nga nsuubira nti okusengejja kwange nga editor ebigambo ebituufu ate nga ntule ne mbabega ku kamera mbijja mwoyo agwanidde mbasiibudde mweraba